aba Nigeria kati bo balina kye batwala nti omunayuganda omuwala ng'olina mu kasente okola ki okwata kutu kati omukyalo bwapa surprise okugimutwalira alina ekintu kye yatulaga ngaffe abannayuganda tegana okubadde sente zaali nnyingi omusajja zaamuwa yagaana n'akuuma ekitiibwa kye ng'omuki ng'omukazi ekyo kiraga ki buli lwajja kubanga omunagiria na statement gye yakola yagamba I'm a Nigerian being a Nigerian I have my own money and I can get whatever I want omukazi n'amubuuza what did you send yes nsobola ofuna kyona kyenkola ki nina sente zange statement eyo nange nekola ki nenyiiza ng'omuntu ndi mukazi neŋŋamba sijja kukoma wano mukazi kaneyongera okumulondoola gayimulage abannayuganda batuufu beeyisa batya era awo okwegomba ennyo abantu olw'ebyo bye balina bye mutamanyi bwe babifuna nga mulabulabi omuntu gwolaba olabi ng'alina ssente naye nga tomanyi mulimu mutuufu gwakola nti gwe guno oba omuntu gwolaba ng'alina ssente ng'omulimu gwakola ogumanyi naye nga ne bw'okiroozaako mu magezi go omulimu ogwo tegusobola kuvaamu ezo z'olaba alina nali mukulu mu buto ate neefuuka muto mu bukulu kyekisiba okuzeza akafaananyi kano ndi ono olaba nti ono muto ono ye mukulu naye ng'ono asinga ono emyaka 2 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Bannange baye ntwala kaguddeyo muzeeyi tuli mu kigaali asigalira yawanduka asigala talaama mama nakiyita mukokota kikokota buli omu ate kati ekigenda mu maaso wano abasajja beeyongedde okubeera abakambwe ndowooza ensonga za aboli mu kuziraba muzeeyi ebikolobero byeyongera wa kusalamu abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abatulaba mwenna ku Nyondo Media mwebale kwekumira ku mukutu atwasuusako amawulire agabeera gakagwawo okuva eno gye tuwangalira n'ewaka e Uganda so mwebale kutulaba muliza ati nolwayo kye tubaleetedde programu eno sebo muzeeyi abantu bajagala waliwo yali nangamba ati Ssekapombo yalina ebintu bye natubuulira naye oludde okumuleeta balaba ndowooza nga nduddemuuko babanga be banzijukiza babanga abansindiikiriza nga n'akadde tekannatuuka mba nakavayo nnaku 2 tubikolera mu tayimu yaffe ate nga waliwo ekikola ki ekiriwo balinga abagamba buli lunaku tube nga tuva ku kitukwatako naye nga n'abasubscribe nga bunaku beeyongera muzeeyi bebale kutwagala bebalire ddala kuba izo zitambulira ddala muzeeyi ensonga kati ekutte akati ng'etuuse ne parliament etuuse Uganda yeya Abe ensonga ya Abe Charles oba muwangu oba muki mwebazi Charles mwebazi nti mugundi weeyo gundi tetujja kwogerayo erinnya oba oliwulira omwami ono abadde n'emirimu gy'abadde akola BBC gye yagezezzaako kuba ng'ekola ki ng'efeffetta n'eginoonyerezaako n'evaayo n'ekola ki n'etulaga yes tubeera eno wabweru naye nga netumanyi bannayuganda bannaffe kiki kye bakola mu nsi eno engwira ki ekigenda mu maaso twageza okulaba nga Troy tumulaba omusajja avudde yamuwaddeko obujulizi nese kye neebuuza ng'omuntu ddala kituufu abaana bano bajja okujja okukola ebintu ebyo ddala kituufu babeera tebamanyi abamu oluusi baba tebamanyi abamu baba tebamanyi abalala oluusi babajja Uganda ng'erajja emirimu gye babaddemu nga bo bakimanyi yes ne bajja nga bazize kukyusa bukyusa nti libadde bafuna obusente butono eno baba balidde nga bagenda kufuna akasente kangi ati abalala bo oluusi bajja tebamanyi ebyaddala naye nga kyenjagala okugamba abatulaba n'abatuuza mwenna bane mulekeraawo okwegomba ennyo abantu olw'ebyo bye balina bye mutamanyi bwe babifuna omuntu gwolaba olabi ng'alina ssente naye nga tomanyi mulimu mutuufu gwakola nti gwe guno oba omuntu gwolaba ng'alina ssente ng'omulimu gwakola ogumanyi naye nga ne bw'okiroozaako mu magezi go omulimu ogwo tegusobola kuvaamu ezo z'olaba alina muganda wange oyo mutye
oba okitegeera tewaliwe bayoola ssente za bwereere tewaliwe bazinoga ku muti nti oba yagwa ku kiswa kyazo mwagera n'asimawo busimi nedda kiba kitegeeza nti kino kyolaba kyakola bw'okibala ng'olaba tekivaamu ssente z'olaba alina omanya waliwo ekinene ekyekwese mwajja ssente kino aba just abateze butezi kalimu mulamega nti talina kyakola kufunako wagambira tuti nkola mulimu bwe guti oba okitegeera naddala abaana ab'obuwala bannyinaffe abali e Uganda amata najja eno mugenda nemulaba abaana bwe mwasomanga nabo bwe mwakula nabo najja eno ku kyeyo mwaka gumu ebiri ogenda okaba aguze poloti azimbye amayumba ag'ebbeeyi aguze emmotoka ez'ebbeeyi bana basoma naye nga bw'omubuuza okukola mulimu kyaga nkola mu saaluuni simanyi nkola mu restaurant naye bw'okibiramu noga nti bw'aba akola mu saaluuni nga bakola mu saaluuni bonna nga tebalinga ye oba okitegeera nkola mu supermarket ebyo emirimu gyatera okwerimbikamu kola mu saaluuni kola mu restaurant kola mu woteeri kola mu supermarket emirimu gyatera okukola ki okwerimbikamu oba okitegeera weegendereze nnyo era bw'oba olina abantu abalala abamumanyi osobola obakolera kasoma nabuuza nti waigundi eyo mulaba akola mulimu ki kyobola nti abakola emirimu egyo egitakkirizibwa beekweka era emirimu gyabwe tebagyogera bagikola mu bubba abantu bangi abalina bazadde bangi abali e Kampala nga balina abaana bwe bali wano ku kyeyo wagenda nga tebamanyi emirimu gye bakola nga balaba bulabi mu nsimbi gwe babaweereza gwe guyiika nga tebamanyi mulimu gwe bakolanjagala obbaga nti teri ssente za kuyoola ssente zemulaba abaana mwe ze babaweereza bakola nkole naye bakola mirimu ki oba okitegeera bakola mirimu ki kati olaba bino ebyagudde ebyono omusajja abadde atunda abaana abo babakozesa amenya amateeka atakkirizibwa atali wa buntu ne babateekako empitambi ne babateekako emikojo babakola ebintu ebyekisiru ebisembayo nga bingi nnyo naye nga nesente babwaki mpitirivu obungi ate n'ekyokubiri bannaye mutye nnyo ekitonde kibayita omukazi ku ssente toli kyatasobola kukola ge mazima kubanga nze sisuubira nti omuntu nga wooli tebakusibidde mu nju toli ku njegere tewali maje nti ge gakuuma oli mu balafuluma namu nogera n'okuba n'okirabinga n'okomawo mu kifo ekyo bwe bakukolerako ebintu ebyo kitegeeza nti naawe oba okkiriza bikukolebweko olw'essente z'ofuna oba okitegeera nti waliwo otuka abbe n'omudde noga naye ne bano babadde nabo abantu babadde teyasiba nti ba yabaggalya mu luumu waliwo okuba nti omuntu bamuteeka mu luumu waliwo nga bolaba Nigeria batera okukola baleeta abaana ne babaggalya mu luumu tebafuluma nti ababaagala asasula ku mulyango nayingira nalondamu gwayagala n'amukozesa n'atambula n'agenda n'amuleka omwo naye bano baade batambula ne bacakala nako bagenda mu bifo ebyebbeeyi ne balya bulungi ne banywa bulungi ne bambala bulungi ne bagenda mu zikiraabu ne bakuba emiziki ne baddayo ne basasanya ssente kitegeeza nti ekibadde kibakolebwako babadde bakikkiriza nga tekirina mu buzibu olw'ebyo bye bakifunamu oneoza nga ndi omukazi kikwatagana n'essente talina kyatasobola kukola kubanga bwolya sitoole nga bwe baginyumya nti omuntu okutuuka okubanga bakufudde nga kabuyonjo ngaoli bwayagala asasula ssente olweraagambye nga buli ekituli ekikuli ku mubiri gwo kyonna kikozesebwa mu ngeri omusajja gy'aba yagadde engeri gy'omusajja gy'aba yagadde nga gw'olya olinga kiddole oba kimashini buli kyakozesa buli kyayagala naye ng'oli muntu muganda wange eyolo fe abasajja tukikola ki tetugirina eyolo y'abakazi bebagirina naye banyinaffe njagala obbagamba bannange ebirungi tubyagale naye tebitumalaamu togenda kuwangula nsi tewali kyogenda kgenda nakyo bantu baali mu nsi muno bafuna ssente naye bazirekawo ne bagenda oba okitegeera nti abantu abo balaba bawangiramu okubonaabona n'atuuka n'okufa nga taganyuddwa mu kubonaabonaako ekivamu okiraba repercussions nti omwana alwala naye nga n'essere ze yakola tezisobola kuzza buki kubanga eriyo omwana eyadde ewaka naye nga yavundavunda ebitundu ebyekyama
Saidira bagikozesanga gye batalina kukozesa ayita buyisi yenna yina obulamu bwe nga bwe buli nga bwafaanana n'esente azanyumirizaamu ekyabaana tebakimanyi zo yaziyingiza yazikola yazifuna naye talina ssanyu wadde eddembe ge mazima genkubuulira tukola nga tunoonya mirembe tunoonya kuba bulungi ensonga kitukola kati kigasa kyokukola sente n'ozifuna naye nga ate toli mulamu togenda kusanyuka nga tugenda zeyagaliramu ate nga tekibeera ekibiina kyaffe kukola sente kyekitukozesa so bannange mulye mufune akatono naye nga kakuwa emirembe ne mu future ogenda kuba n'emirembe egyo sigala ng'olina emirembe egyo omanyi emirembe kyekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi ku nsi kituufu muzeeya terigulwa oba emirembe tegigulibwa kangende kuba mu supermarket nguleko ku mirembe n'oba olina sente nga zenkanawa tegiriiko nti olina kuba na sente okuba n'emirembe tegiriiko nti olina kuba mwavu okuba n'emirembe wabula katonda yakuyamba buyambi naawe kasita okukkiriza neeyisaayo yegenda okuwa emirembe funa emirembe emirembe kyekikulu fena kyetukola ki kyetwagala so bannaye mubeere beegendereza tumala gegombagomba bantu balina byemutamanyi gye babijja wegombe muwala wagundi kubanga akoze bingi akugambe tugende kutwale mu supermarket okole olutugenda bakuwambeko passport yo bakussa emirimu gyotakola ki gyotakkiziganyiza nagyo ekyo si kiki si kirungi mukyegendereze ndoze ya abe jabbikomyawo sijja bigendako nnyo kubanga agirike bakyali mu investigation oyinza obyogera kenyonaga nti obimanyi nnyo sooka ojje twogeddeko ebitono ebyokungulu byetukola ki byetuza okulowoozaako ate nga tetwabiraba naye babyogera muzeeyo nga tuvuddeyo toga tugendeko process ya vetting Uganda eri ba MPs akaliro ekiri e Uganda bannaye kufaana butanyagwa njagala okusooka kutegeeza bannayuganda mwenna nti mu Uganda tubangako nakibayita opposition eno yesoose olw'ensonga ffe bino byetulaba tetubirabangako mu bibiina birala bipya obunkenke eggwanga liri ku bunkenke olwokuba nti Nuupu tennagaba kaadi obutabangawo wali obulabyeko nti tebubangawo abantu bali mu kutya abantu beeraliikirivu abantu tebakyalya mmere abantu basula mu mizikiti nga basaba basula mu makyaki empisa ze balina wanyumira oyimba bwe bakuba yesu beera nange yesu tondekanga bwe baliko kati essaawa eno muganda wange empisa ze balina zokka oluyina akwebaza ng'oli mu balonzi be oluyina akwebaza nga mwe bakama bange ne bwonkuba wali badde nyongera mwe bakama bange ne bwonkuba tewali buzibu kubanga akola ki anoonya kalulu so bannayuganda kyenjagala obbasaba kiri kimu embeera yonna eri mu Uganda okunyigirizibwa kwe tuyitamu obwavu obutuluma abaana baffe okuba nti basoma ne batafuna mirimu olwala nga teri ddagala mu malwaliro ne bafundikira nga bazze eno mu UAE ne bakola emirimu gya abe n'abakozesa byonna byabakozesa bibakozesa lwakuba baavu kunyigirizibwa yes ombeera manyi waliwo ebintu teri mwana agenda kuva wakanga embeera ebadde nnungi yegomba okujja eno okuyisibwa mu baana baminisita eno tebali era waliyo ffe balonayo ki owulira eriyo ffe abatali ba mwana wa gundi kati embeera gye tuyitamu yenyigiriza abaana batuusa nekumi ne bakola ki bye babakola eno baba banoonya kasente baba banoonya bulamu kubeera bulungi naye embeera eyo yonna yonna nga bwe tulya mu ggwanga eriwo lwakuba ffe ffennyini ng'Abannayuganda ffe tusalawo okuwangalira mu mbeera eyo era ffe tusobola okusalawo okuva mu mbeera eyo oba okitegeera njagala Bannayuganda mutegeere abantu bayita bannabyabufuzi bannabyabufuzi ne sitaani enjawulo ntono bali balinga batemu bali lwedde okukola kyonna kitagisa okukolebwa ye kasita nga kimukola afunye kyayagala kati essaawa eno beegonza kubanga baagala zikaadi mukira gwa pusi tojja kuddamu balabako oba okitegeera kati gwe ng'Omunnayuganda kyofunamu si kyagundi olikubeera mu maka wa palamenti si kyagundi olikubeera kansala si kyoli kubeera chairman wa disitulikiti gwe kyofunamu kiri kimu ng'Omunnayuganda ekisobola okukyusira embeera yonna n'ekyuka okeera okyusa bukulembeze bwa ggwanga netujjako Museveni tuteekako Bobi Wine buli kimu ekiyinza otegeera
tebakulimba nti eriyo omubaka wa paalamenti gwogenda osindika mu paalamenti nga Museveni akyali pulezidenti abeeko kyakyusa tasobola kukyusa wabula ye gwe bakyusa ye bwamala oyingira paalamenti ate ye gwe alina okukyusa adde mu layini atambule ku sisitimu yono kwatufugira oba okitegeera so kati saagala mukyawagane eberanga ennyanya ennamu egudde mu ziri endala tesobola kusavaivinga kati ebigenda okuddira nga bagamaze okugaba kaadi buli omu agenda kufuba okulaba nti abantu abadde bamuwagira abakyayisa oli afunye kaadi abalaga nti ye mubi kati nammwe muddeko eyo mugoberera abannabyabufuzi mukyawagane ne bannammwe kyokka nga temunawuli lwa kibiina kitya kimu tageti yaffe yakukyusa ggwanga temulimbi walimba bannabyabufuzi nabyo omusajja baita Deko Nyeriki simanyi Deko Nyeko Deriki yavaayo mabegakawo n'alangira ate lyamukase nti ye tagenda kwapiaringa ku ballot paper 2026 yawumudde kyokka nga kyekisanja kye kisose muki paalamenti nembayo nenkola ne video ku TikTok okubami nga mu praising alinga nti musajja ono muzira nnyo kubanga abamu tusindiikiriza basindiikirize okubajja mu bifo abamu babakube na miggo nga balemedde mu bifo omulala Sekadaama atukutte emyaka 40 alemedde mu kifo naye ono just ekisanja kimulaga nti kitadde nemupraisinga bannaye yankootinze lwongo nabadde ndi awo jjo nga tasonze n'obufayiro tazze naye mukumuveeti abantu tebayimirira na kigambo kyabwe ngamba ate gwe yagamba okivuddemu tebayimirira ku kigambo kyabwe oba okitegeera so kati kinjagala obategeeza nti bannabyabufuzi balimba abayaayi oba okitegeera ffe tuli ba NUP gwewakaliyo tugenda okukola ki okuwagira tekiwagira muntu yenna okuggyako abafunye kaadi tusobola okuba wano nga mu bantu bali mu kuveetinga olina gweyagala gwe ng'omuntu naye bwe bukyanga kuba toyagala ng'omuntu sikubawadde tekina kutwate kugenda mu bali gyoba okola ki n'oyo aliwo ekibiina gwe kisaliddewo tugende n'oyo olw'ensonga nti all in all fena kyetwetaaga kiri kimu kukyusa ggwanga kubanga omubaka wa paalamenti gw'osindikayo si yagenda okukyusa eggwanga ekisoboka twetaaga just kukyusa pulezidenti waggulu wali yensonga enkulu bino ebisigadde byonna bijja tugasa naye singa tetukyusa waggulu wali ekirala bannayuganda njagala obategeeza kino guno gwe mukisa gwokka gwe tulina ogusembayo mu bulamu bwaffe mu Uganda okulonda omukulembeze gwayita pulezidenti singa Kabatanda ne mukkiriza Museveni n'addamu n'atula ku ntebe y'eggwanga bikaaba kyagenda okusooka okukola kujjawo kiyitibwa bannayuganda kulonda pulezidenti ekyo kyetteeka lyasookerako okukyusa nga musigadde kulonda bakansala bakyamani bamagombola nababaka ba paalamenti kati bani abagenda okulonda nga pulezidenti bagenda mulonderanga mu paalamenti ababaka ba paalamenti bagenda okulonda nga pulezidenti agenda ofuga eggwanga so si mmwe abannayuganda kyekiddako ekyo kati kitegeeza tulina kwerwanako ku lumu Sekadaama ayagala kulinulinga contract naye tetukkiriza ali mu overstay tetukkiriza kuzaako mukono ali ku deportation kyaliko deportation kutuviira oba okitegeera so twerwaneko bannange ja mere nga bwenyimba kana akayimba ani atakulaba kyekyo kugira mu bwongo nabadde bira ku TikTok nesaga akafaananyi nga katambula era olwo yakapaddawo kukuyo nampisa nga bono si muzeeyiwo owampombo ono ali ku saidi eno nawakanye ngamba ono si yeye ate ani akikoze n'agatta bano abantu ababiri mulaba nga bafaanagana akafaananyi ako nga bw'otunuulira omukulu n'omuto oyinza okulowooza oyinza okugamba omuto yazala omukulu munange nina batabani bange muluno olumula luno lwenyini olubaddewo kano nja kateekayo waliyo eri kabalage bagenze ne bawummulira ewa maama kyalo bajjajja waabwe
ebiseera byadda nga bagwa mu bino ebiseera bino by'omu bulago binazaalibwa nabyo woobirabira n'ogamba nti ono yeye munnange nga bagenda bagwa mu alubamu ya mukadde batinkula nga tebagwa ku kafaananyi mba ndi awo ng'omwana akuya akafaananyi akampeereza ngamba ddadi ono siye gwe nakatunuulidde nenseka enamaze oseka nembagamba oyo yenze nembagamba muli bamukisa nnyo okuba nti mulabe ku kifaananyi ekyo nga bwe nali nfaanana era n'okuba nga musobola okulaba kino ekifaananyi kya 2022 kya 2022 laba akalevu nga kalimu n'ekinnya nga tekuli wadde akoya akali kafuiridde nalina emyaka kanoza 17 nga muto naye nga tuva wala myaka 17 18 22 bwe watyo tuva wala nali nakava mu ssomero era wano nali ku dduuka ya bulaza wange bamuyita Muhammadi nali ku dduuka olaba edduuka lino obudomola bwa butto eno ŋŋano biki n'essimu gye napoozingirako yali ya bulaza wange kameramaani azolowa kameramaani bakyatambula lwali lwa sande esimu tiwali ku koolo napozingira ku simu wata simu ya bulaza amugamba beyo kafaananyi nange nkutte ku simu ng'akasimu nga mpozinga nga bankuba akafaananyi otunda abantu bano ababiri olaba nga liwo enjawulo nnene yamaanyi ekyewuunyisa kiri kimu nti nali mukulu nga nkyali muto nali mukulu mu buto ate neefuuka muto mu bukulu kyekisiba okuzeza akafaananyi kano nti ono olaba nti ono muto ono ye mukulu naye ng'ono asinga ono emyaka 2 nekiva ku ki oba okitegeera nali muto nali mukulu kuba wali mwana muto tewalina buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo bitabo bino bisika bitabo bisika kubanga bw'otunda n'olaba ono asobola okusanga ono n'ayita ono muzeeyi anti kyevudde gamba nali mukulu mu buto nali mukulu nnyo mu buto kati ate mu bukulu neefuuka muto mu bukulu kubanga bw'olaba kino ekifaananyi olaba nga ono mukulu ono muto kyokka nga ono ye mukulu mu buto ate ono ye muto mu bukulu eno eba mbeera ya era nze nagambye abaana bange nembagamba ekifaananyi mukifunemu ekyokuyiga ekisookera kya byonna mubeere bagumiikiriza mu buli mbeera yonna ekyokubiri mubeere bakozi nnyo omanyi abaana abo balaba bwe balaba ekintu nga kino kiyamba omwana agenda nakulaba ng'akuze embeera gyakuliddemu olinawo kasente alaba emmotoka ewaka alaba ennyumba ennungi kola omulimu ye n'alowooza nti watandika bw'otyo naye kati balaba ekifaananyi kino n'omugamba nti mwana wange oyo yenze awo nali nvudde mu ssomero olwo nga ntandika obulamu bwensi okukola ki okweyiya natandikira eyo okweyiya mpaka bwe mundaba ddi olwaleero bwenfaanana oba okitegeera kati omwana ono kirina engeri kimugumya n'abeera ng'akola ki nali motivated n'embeerayo engeri Allah jazze agikola ki jazze agikyusakyusa okutuuka wano kitegeeza nti n'ekirala kijjaga kugamba bazadde ekirabo ky'oyinza okuwa omwana ku nsi kuno kumuyigiriza kukola kituufu muzeeyi Allahu Akbar naye babasinga bamanyi nti ebirabo bye babawa kukugira baana kukwatirira baana manyi bwagamba nze nabonaabona nnyo saagala mwana wange aboneebone okuba akagamba ako nabonaabona nnyo saagala mwana wange aboneebone nino era nti gwe mu kubonaabonako ennyo ate kyakuyamba okukola ennyo noba ng'oli mu mbeera nnungi kati omwana wo bw'otamuwa mukisa guyiga kukola gwe noyagala omulabirire ekiseera kigenda kutuuka ng'olina okwawukana naye oyagala oba toyagala bw'aba muwala ng'akuze alina okufumbirwa naye ate gy'alaga okukola kwe kulina omweyimirira si ggwe abadde awangalira waka nga mulina omukozi amwoleza n'amufumbira yabeera ku ziggeemu talina mulimu wadde n'ogwo gwakola amaze okufumbirwa gy'alaze teri mukozi yalina okukola omukozi byabadde akola ewaka bw'aba mulenzi obaddenga naye waka gw'omugulira empale gw'omugulira kino gw'omukolera kiri pocket money gw'omuwa talina mulimu gwonna gwakola
ekiseera kituuka ng'afuuse musajja atandise okufuna obuvunanyizibwa nga alina okuva ewakaawo anoonye waabeera atandika okweyimirizawo ng'omuntu naye nga tebamutendeka kukola kanjabalanjabalansanzamuko wadde tulina ssente naye abaana tetubalemaza lwa ssente abaana tubayigiriza okukola omwana mumme ku kintu kyakusabye nga ssente ozirina naye okimumme omwana afuna embeera ey'okwegomba naye omuntu ogamba sagala abaana bange kwegomba kati ate bw'ateegomba anaakola ati anayiga ati okukola nga teyeegomba omwana muteekemu embeera eyeegomba bwe yeegomba obwongo butandika okuyiiya butya bwafuna agenda kufuna ati ekyo ekintu kyeyeegomba genda kifuna ntya atandika obwongo bwe butandika okukola ki okugaziwa olina muyigirize kukola omwana amanye nti bakola bukozi okukola ki okufuna mu bimu ebyintamya Museveni oba ebinkyayisa Museveni kwe kuba nti yatumma omukisa oguwangala n'abaana baffe tubayigirize batuyigireko ne tuba nga tuwangalira mu byeyo ng'abaana bawangaliraka bw'olaba ffe abaakula ne bamaama baffe nga maama wali ne taata embeera zaffe entegera yaffe enjawulo y'amaanyi nnyo ku baana baffe nti saawa eno omwana bw'aba takuze na maama yekka akula na taata yekka na maidi okitegera nti omukisa gw'omwana okukula newabanga akuze ne maama muzeeyi newabanga akuze ne maama akooye maama akola kati maama akola ate nekira maama akoyeza kati maama akaseera kaki yatukwata musaazi n'omuwa omuzzukulu tagenda mukwatanga gwe yakwata n'amaanyi gakoze eki luli yakwatanga omuggo gunywera bw'omuwa omuzzukulu agamba mpa omukozi nsikyali nagalabirira baana nalabirira mwenamala kubanga akaddiye kati kitegeeza nti omukisa gw'okukula gw'okwekuliza abaana tetugulina oba okitegeera kati mukubanga tetugulina tufube nnyo okuba bw'oba ofunye akadde akogerako nabo abaana babuulire abaana bayigiriza okukola abaana bakubiriza okukola essaawa eno abaana bange nze lolomodo waabwe era nze bw'obuuza omwana wange nti muntu ki gwe wegomba kubeera ngaani mu nsi muno yeeragamba kimu nti taata yagamba kimu nze negomba kubeera nga taata wange kubanga akoze nnyo oba okitegeera naye kati omwana bw'otamulaga nti otobye okutuuka wakulabira olwaleero tajja kumanya nti mu nsi batoba naye kati bw'alaba akafaananyi nga kano kabako engeri kikamukola daddi yali bwati olabe yali bwati oba okitegeera ekyokubiri nti abantu bangi bwe tuba tunyumiza abantu sitole zaffe yenvudde waffe abamu bawakana baga nti buli afuna ssente agamba nali bubi buli afuna ssente bamutuza mu kamera agamba nze nali bubi zinali nkola ki naye kati nakuta akafaananyi kano nenkateeka ku intaneti abantu batwaliza kukizaekyakalidde okutambula ennyo wekulaba nze gwe balaba essaawa eno agimpombo ne balaba nekiri nga balaba kirala nnyo nga nze nakeetereddeyo oba okitegeera so akafaananyi mwena abalaba akafaananyi kano ku TikTok oba nakalaba ku Nyondo Media akafaananyi akakuwa ekyokuyiga omanye bumanya nti kabakadde tuva wala ate ekyokubiri kabakadde topowa naddala ng'okyali muvubuka kola nnyo obudde okyabuli n'obukola toggwamu suubi ekyokubiri gwe wenna awangala n'abakozi b'okozesa naddala abavubuka bayise bulungi tomanyi mwana gw'obonyabonye essaawa eno kyakyagenda kubeera bujja kukinkya nga omwana gwali otulugunya nga ayina ate owuwo gy'agenza osaba omulimu onabeera sefu mutima munda muggwe oba okitegeera omwana agambe munnange waliwo kampani gye bandagiridde wano ngendewo nsaba omulimu mwana oli gwatulugunyanga naye nga gutekyajjukira naga nti ntuuseewo naye nga ye akujjukira n'abaana bo kubanga wamukubanga olw'abaana bo wamutulugunyanga olw'abaana bo bagamba kyerabira mugambirwa kati omwana abe nga ali awo alabe nga mutabani wo atuuse n'obubaasa obulimu busivya anoonya mulimu amutuli bateretaawo siya mutabani wa gundi aba naye mukazi oyambonyabonya mama abaana oyambonyabonya agambe omugobe
tajja kufuna mulimu. Kituufu. So kyandibadde kirungi nga omwana we bw'atuuka ayanirizibwa olw'enneeyisaayo maama we yampisa bulungi taata we oyo yampisa bulungi abantu kitebakimanyi muzeeyi oba okitegeera nti empisa ennungi z'olaga abantu gwe boosi empisa ennungi z'olaga abakozi bo b'okozesa obeera okuliyetingira abaana bo mikisa gyakufuna mirimu mu maaso kubanga bayinza otuuka okutandika okukola nga tokyasobola nga tekukyaliwo ng'omulimu tegukyaliwo nga balina noonya mirimu naye mu bebanoonyamu emirimu bajja kwanguyira okufuna emirimu olw'ensonga nti wakozesaako bangi ate weeyisa bulungi oba okitegeera. Ekyokubiri mu nsi kuno teriyo ayagala mwana atali mukozi. Buli we mubeera nga muli bakozi omwana buli abeera nga mukozi buli omu amuyaayaanira. Nze ndabira waka tetwabeeranga ewaka nga tukola n'ekyalo ne kitwogerako tulima nnyo twali balimi waka mu kyalo waffe nga tulima nnyo kati nga buli ajja ayagala nnyo okutwala ku baana ba maama waffe naye omanyi kyebatwagaza mukuba tuli bakozi oba okitegeera omwana omukozi buli omu ayagala abeere naye oba okitegeera omwana omukozi tabulwa waabeera bayayanira muyaayanire buli omu agala ti bampa oyo kuba kimanyi kyakola ki akola kakati omwana buli omuyigiriza okukola oba omugulidde emikisa gy'ensi buli omu amwaniriza kati bona bizinesi olina bizinesi noowa omukozi omulimu ng'olaba asooba busooba nonno si kuno tajja kukola munafu tajja kumalako naye ate bwolaba akola obulungi natukola ekiseera gavumenti nsiibula n'owulira ng'omenyeka kyekigala ki n'omugamu n'akasente kongeze kasente oba okitegeera naye ngaekikozesa ekyo ki olwokuba nti omwana akola bulungi nolwekyo tugize abaana okukola omuntu bwakwata akafaananyi nga kano n'akapositinga abaana mesi gyasendinze tokikozesanga kyansi owomuvumira bwebatya abantu munange tunula ekifaananyi ekyo kyakulaze lwaki oloza agasse bibiri nakugattira kino kyadda kino kyaleero yali mwana muto tanawadde okufuuyira obulevu naye nga yakola nti ku myaka gye egyo emito yali atandise okukola kimutwalidde emyaka nga 15 gwokutuuka omumanya okuva eyo gwotuuka omumanya nti Haji Mpombo nga kimutwa atobye okumala emyaka gye nga 15 kati gwe wakakolayo emyaka 2 owulira ng'olemereddwa olaba okoze nnyo tofuna nedda genda maaso ng'okola efaananyi yo tulwateerayo nga kyakuyiga kubalaga wa gye tuyise okutuuka olwaleomotivatinga mulabanga ebitasoboka naye nga bikola ki nga bisoboka bwetunakwaga akafaananyi kange kimala okukakasa nti buli kimu kisobokera ddala. Muzeeyi nga tumaliriza anti ojjukira akaseera kali muwala we yakola emisango n'awuba taxi makisado yaggwera waye kaakati abaana batutwaziza nnyo waneno mu UAE abaana ab'obuwala Abanigeria kati bo balina kye batwala nti omunauganda omuwala ng'olinamu kasente okola ki okwata kutu kati omukyalo bapa tusurprise okugimutwalira alina ekintu kye yatulaga ngaffe Abanauganda tegana okubadde sente zaali nnyingi omusajja zaamuwa yagaana n'akuuma ekitiibwa kye ng'omukazi ekyo kiraga ki bwe natuula bwe nti muzeeyi sisobola kukola kintu kyenkugambye nti muzeeyi kino sisobola nenvayo nenkola ntya ekyo sisobola naye natuula era waliwo vidiyo gye nzija okubatira nga ndina omukyalo oyo kuba namusaba namuweereza voice note ku simu era yali yambulookinga ne mugamba olaba otya Volvate nti abaana Abanauganda batuswazizza nnyo wano Abanigeria buli lwajja kubanga Omunigeria na statement gye yakola yagamba I'm a Nigerian being a Nigerian I have my own money and I can get whatever I want. Omukazi n'amubuuza what did you say nti yes nsobola okufuna kyona kyenkola ki nina sente zange statement eyo nange nekola ki nenyiiza ng'omuntu ndi mukazi neŋŋamba sijja kukoma wano mukazi kaneyongera okumulondoola gayimulage Abanauganda batuufu beeyisa batya omukyala nga muweeza voice note n'akifumiitirizaamu ne mugamba baawo aba akimanyi tewakola ki tewakkiriza bino bibeerangawo wantu waliwo kyonna kiraga nti omusajja agenda kunyiga agambe nti no wakkiriza ebintu baakututte ne muganda naye eno lesoni nnungi nnyo eri abaana ab'obuwala muzeeyi tomanyi baana bali mu inbox yange nga bona bagwamu
omwana Munnayuganda aswaza amazima ga Katonda mu ggulu naliko ne ku live omwana najja n'anyenya akabeera n'akyusa bw'ati nga taswala kino ndayira nga ntya Katonda ku live ayagala mu Nigeria oli naye kugambye abaana baze mu inbox yange genda ku Facebook genda ku YouTube genda mu inbox yange ya WhatsApp abaana bakoze eki bagire kati oyo omukyala nakyo yalaze ensi nti tasobola kumuvingibwa naki nga newankubadde aba Nigeria bo balowooza nti ffe bakwata kutunga alina mu ssente ze yensonga lwaki namusabye vidiyo eyo ngite abaana afunemu ekyokukola ki ekyokuyiga ne tutta paati ku paati omukazi n'aŋŋamba bwe kibanga kyekyo tekirina buzibu omwami wange njogedde naye kola ki genda kugenda nekola ki ngenda kuddira ote era nampa n'aŋŋamba rozete ekigundi kye kyewampadde enki kubanga tulina byegezo balaga twa meetings omuloko ono gwe yakubira n'ebintu byatemeddemu awo naye ngolaba nti omwana obanga otudde wakwati bo baganye okufunamu ekyokuyiga naye no gyengenda okuba vidiyo endala bafune ekyokuyiga nti omuntu tebakwata kutu lwaki tujja gikola muzeeyi abaana batuswazizza nnyo nga bw'okiwulira omanyi abaana bali mu inbox yange nkugambye omunigeria muzeeyi Munigeria yakola statement n'agamba nti nze ame Nigerian I have my money I cannot fail to have what I want nange nesikamu neŋŋamba neŋŋamba kale ntusapulesi kagende mu maaso omukazi bwe namuwa ensonga yange eyo yantegeera kubanga ekyo kyakuyiga kinene nnyo era wajja kubeerawo vidiyo endala egenda obakola ki obatuulamu okuteebwa gundi ekyo kigendererwa ki wenatula ne mugamba kuba musajja bwe yagamba ekigambo ekyo naye nga tekirina buzibu kangende mu maaso olwako olowooza nti buli omu ogenda kukwata kutumbu kubanga olina ki olina ssente byonna ebyabaawo n'ebimulaga omusajja n'akola ki muzira kati Abannayuganda gyera muyigire ku oyo volumenti tumuwe saluti nze namuwadda ki byebyo muzeeyo okuleka mpozi nga waliwo akatalekeka tube nga tukola kitugala programu yaffe ey'olwaleero aya basi akatalekeka banne Mpombo African Restaurant y'Abannayuganda esinga ne bano bigeera mu Dubai Montreal Hotel osobola ofuna akamere keeka akawoomu n'ekyokunywa kyonna kikwatagana ne juice nga butunda munanasi Minute Maid soda biki byonna tubirana ku Mpombo African Restaurant nawe ayagala okukola emikolo gyo omuli birthday party engagement party omuli mika agala kukola baby shower jangu ku Mpombo African Restaurant tulina ekifo kinene kitumala bulungi nnyo osobola kubeera tukkaanya tukuwe ojoteeka emikolo gyo bajja n'abantu bameka bonna abantu baba ne baba 10 baleete kifo kinene kitumala bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.